Wabaluseewo obutakkanya wakati w'abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso n'ab'ekitongole kya NEMA nga buva ku ngeri abannema gye bakwasaganyizzaamu ensonga y'okugoba abantu mu ntobazi nga buli ludda lulumiriza lunnaalwo okuba mu lukwe lw'okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Many times even after we written back to NEMA to say no, if they want to do it before issuance of a license, ABCD must be done. The following day, even after receiving our review, you'll find those people waiving certificates. They have been cleared by now. So who is on the wrong? That where the districts or the city authorities have said no, we will not say yes to such a project. Bano babadde mu nsinkano egendereddwamu okukuba ttooki mu nteekateeka gavumenti gye yabangawo ey'okukulaakulanya obutale n'ebyentambula mu Kampala n'emirirwano emanyiddwa nga Greater Kampala Metropolitan Urban Development ng'eno eyindidde ku Ivory Hotel Nansana. Abakulembeze ba disitulikiti okubadde omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Betty Ethel Naluyima n'amyuka ssentebe wa disitulikiti eno Bettina Nantege balumiriza abannema okukola emirimu mu ngeri ya kyekubira ng'amaanyi bagamalira ku baavulunkupe olwo abagagga ne basigala nga beegiriisiza mu ntobazi. Omubaka Naluyima bano abasomedde etteeka eribawa obuyinza obw'enkomeredde ku butonde bw'ensi kyokka n'ategeeza nti ekiganya abantu okubawagira y'enkola y'obusosoze ng'aliko amakolero g'amenye g'agamba nti ge balina okusookerako mu bikwekweto bye bazzaako. Ugandans, however much you will explain to us all these laws, but when we are seeing that inequality, never we are telling you, Ugandans, we shall not be satisfied at the way you are applying the law. Suubira mutya bali abalala okukkiriza nti ddala tuli mu lutobazi when there are some people who are the unshakables. Akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Wakiso Alfred Malinga agamba ekisinze okubamanya be bantu be bagaana okusenga mu ntobazi nga beeyambisa amateeka agabalungamya kyokka ne baddukira mu bannema nga wano babakkiriza okuzisengamu olwo bo ne basigala nga tebalina mugaso ng'asabye abannema n'abantu bonna mu ggwanga okukolera awamu okusobola okutaasa entobazi. I have a report. They reviewed and they wrote back to NEMA to say no. But look at the magnitude of degradation going on there. Is that what do you want me to do? Ministry of Water and Environment has a Department of Wetlands Management. They command environmental police. I don't have environmental police. Ye akulira okukuuma entobazi mu Wakiso Mpoza Esau asabye ekitongole ky'amateeka mu ggwanga okussaawo kkooti ey'enjawulo ng'ekola ku misango egyekuusa ku butonde bw'ensi kuba emirundi mingi abatwalibwayo okuvunaanibwa kitwala obudde bungi okubasalira emisango. Waliwo okusaba tibateekewo environmental court senga tubanga tugifunye nga yeekola ku misango gya kwonoona butonde bwokka kiyinza otwanguyizaako embeera okuva ku kkooti ezirina ebintu ebirala bingi nnyo ate nga n'ebyaffe mwe bigenderwa. Ye maneja wa NEMA Ogwala awakanyizza ekibateekebwako nti bye bawa abantu ebbeetu basenge mu ntobazi n'ategeeza nti n'abakulembeze ba disitulikiti babakkiriza nga bo bwe bavaayo okubagoba olwo obutakkanya ne bubalukawo. Records might be to the contrary. They could also have approved it. It is very sometimes by the way we have even gone ahead sometimes reject certain approvals by the district. Ono alaze ekiruubirirwa mu nsi yonna ekyokuzzaawo obutonde bw'ensi nga bwe kyalambikibwa ab'ekitongole ky'amawanga amagatte nga baagala omwaka 2030 gugenda okutuuka ng'obutonde buzziddwawo ebitundu ekitono 4.3 ku buli 100. By 2030 we should have restored, countries should have restored at least 30% of